tear gas. Kyolaba tear gas abasuubuzi bali mu kwekalakaasa wakati mu kibuga Kampala, naye poliisi tebaganya. Kyenkana buli kanyomero ka kibuga bakubyewo tear gas, ne boddukira mu kizimbe tear gas akusangamu. Olaba abasuubuzi bali mu kuggalawo bizimbe byabwe. Abasuubuzi bonna bali mu kuggalawo, ekibuga kitabuse. Ekibuga kitabuse, abantu bali ku misinde dduka. Obalaba nawe omwana mubikule yamusaanikira munda ng'ali mu tear gas. ayita omuteeka akagoye kumbe tear gas mawulire tugakwatiddeko walawalako kubanga obulamu kyekisooka. Katwongerewo okusembera tulabe ki ekigenda mu maaso, naye ndowooza nga bw'olengera awo abantu bonna bavaayo bakaaba. Ebizimbe bw'olengera eri baggaddewo, abasuubuzi baggaddewo. Tear gas ekiri mu kibuga. Bw'olengera wano kizimbe kya Mutaasa Kafeero, waliwo abakyalina omutima abakyaguddewo, naye tusuubira obudde bwonna era mbeera bweti bweri ajja kuggalawo. Ajja kuggalawo. Wetuli okubaweereza byonna byonna ebigenda okuba nga bitambula. Kiriwo kati kyakuggalawo bizimbe. What's going on here? What's going on here? The traders, they are trying to strike, and now the police is trying to stop them. I don't think they escort them. Yeah? The police is trying to escort them. To stop them from striking. Katwongere okufeffeta obunyomero obw'enjawulo tugenda batubukutuusaako nga bwe biri. Katwongere okufeffeta obunyomero obw'enjawulo. Naye ssebo n'abantu poliisi olutubamu nga beetereza baddayo, olutubamuko nga beetereza baddayo. Baba bagobye okuviira ddala eri ku mwala, bajja babagoba bwe bambuka bwe baddayo. Bali mu kwetereza kati nga bw'obalaba abasinga baddayo ku maduuka gaabwe, naye
nakekalakasa akedimuka kyagenda mu maaso